mugamba mutya abaagala abalungi abeekumira kusenga face to face 6 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mungoberera oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero njagala kubawa ku ddagala erifunza gw'omukyala wonna ng'oli eyo ng'omwami wo tokyamuwulira ne bw'aba akuzina omukira toguwulira manya oli mugazi ate gwe omukyala ne weeteekayo olugalo nga tosobola kulufiiringa naawe kakasa nti oli mugazi era oba weetaaga kufunzaamu. Ebiseera ebisinga munenya abasajja n'ogamba omusajja alina akasolo akatini senga nze omusajja owange mutini nnyo nkoze ntya. Abasajja bano basindiikiriza okugejjesa kibi kubanga ye ate bw'anaayawukana naawe n'afuna omukazi ng'ate munnange mufunda yoleka eba emwolekedde naye ate ggwe ne w'oba ng'ofunze okyasobola okubeera ng'oddawo n'ogaziwa anytime. So tukozesa ki okufunza? Mukyala kozesa ebinyeebwa lyerimu ku ddagala eriri sufficient eritagenda kusumbuwa kuzuula buli erimanyikiddwa buli omu liri accessible ate lyangu okufuna terina buzibu bwonna terina side effect. Funa ebinyeebwa eby'empeke oba bifune nga biri mu kishelo kyabyo oba nga biri mu kikuta oba nga tebiri mu kikuta kyonna ky'oba ofunyeeko oba bibisi oba bikalu kyonna ky'oba ofunye. Bikalu okay bikwate biteeke mu sepiki njiiramu amazzi obifumbe ojjemu amazzi ago ogakekenule ogateeke mu kikopo oganywe. Bwe yeebuuza ebinyeebwa ky'oba obikozesa ebinyeebwa ebifumbe birye simple oba tosobola birya biyiwe oba biwa abaana babizannyise weetaagamu mazzi nywerangako ekikopo kimu ku makya oba ekitundu ky'ekikopo preferably kisinziira oba preferably gwe kiba kikukolera ekikopo kyange emmeeme eyo terina buzibu nywa tebirina buzibu tebikawa tebikola ki nywa ku makya n'olweggulo ojja kulaba wutsi 2 ng'otandise okulabawo difference ng'omukira gw'omusajja otandise ogufiiringa. Teri kintu kisobola kuwoomesa mukira oba teri kintu kireetera musajja kunyumirwa mmana nga mmana nfunda. Emmana buli bw'eba engazi ne bw'ebaamu amazzi ataawo gujeba bujebi. Lwaki? Kubanga erimu amazzi engazi talina na kyasobola kufiiringa yadde okuwulirako yadde akamu bwe kati. Kati olina okukakasa nti toli mugazi oli mufunda omusajja okubeera ng'agenda kuwulira oba okubeera ng'agenda kuwoomerwa ensonga z'okwegatta naawe. Then n'ekirala ky'osobola okukozesa osobola okunfunira eddagala tuliyita luwoomerambuzi oba luwoomerambuzi n'ongattiramu akafansonyi. Akafansonyi abatakamanyi ke kalinga nga bw'olaba muko weewumbe oyinza okayita muko weewumbe oba akafansonyi. Nfunira ebikola ebyo 2 obinkoleremu ensaano okola mu bikoola byabyo. Bw'omala obikolamu ensaano binteeremu gundi omubisi gw'enjuki. Funa akakebe kaffe bulungi kateekemu ensaano yaffe tabuliramu omubisi gw'enjuki lyeryo n'eddagala lye babaguze lye babagamba erifunza. Okwata mubisi gw'enjuki ogwo ekisooka omubisi gw'enjuki guleeta obwagazi ate guwoomesa. Kati ogenda kuba ofunye kakombo owooma ate nga n'ekirala wali eri wansi wonna wali kiriya wafunda. Kati nteeraayo kwata mu mubisi gw'enjuki ogwo siigayo wansi. Bw'omala okusiigayo waleke tobijjayo tobinabayo tukola ki emmana egenda kutandika okwesika oba okudda yokka eddemu enfunde omusajja wabeere ng'akunyumirwa ate era naawe ofune ku mukisa ogutuuka ku ntikko. Bw'oza situuka ku ntikko ogenda kutuuka otya ku ntikko ng'amazima Katonda mu ggulu tolina bw'owulira musajja ng'akuzina. Senga njagala amazzi agasammula naye kugamba munnange nnyo eddagala bwe liti n'ogamba senga nga lyonna ndinywedde wasomesa ndimazeeyo sirabawo njawulo. Kaakati kambuuzi ogenda kulabawo oti enjawulo nga tolina kyofiiringa ng'omusajja akupimpina. Tubeere fair sometimes. Tosobola kuba ng'olina ky'otuukako nga naawe kennyini tolina kyofiiringa oba tolina ky'owulira ng'omusajja akulimu. So kakasa nti omusajja omufiiringa naye ajja kufiiringa amazzi gajja kujja. Eddagala eddala osobola okukozesa katunkuma. Katunkuma oyo mulungi nnyo ku bwagazi. Ate nabagamba amazzi ga mukyala gatambula n'obwagazi. Kitegeeza ogenda kufuna ki obwagazi ofuna amazzi ate ofunze. Bwe tuba tumufunzisa oba tuba tumukozesa okufunza tukola tutya? Nkwatira katunkuma oyo nga mubisi. Mu crushing mwanikeko katini muteeke mu mazzi asookinge. Bw'amala okusookinga kwata amazzi ago gatawaaze gajja kufunza ate katunkuma akuwa obwagazi. Ayayayaya bino bye muwoza nze omusajja simanya senga bw'aba mpimpina simanya simuwulira simanya nnyo my dear omusajja ojja kumuwulira era ojja kubeera ng'owulira nti akuwoomera ate era ojja kusammula kubanga bwekityo bwe kibeera oba bw'otyo bw'osobola okubeera ng'onyumira omusajja wo mu nsonga z'okwegatta. Munfunye eddagala eddala tusobola okubeera nga tukozesa osobola okunfunira eddagala baliyita
baliyita kimankulata. Ekyo nno mbadde nkisomesaako nnyo. Ekimankulata ekyo kirina emigaso mingi. Tusobola okikozesa okufunza, kujjanjaba infection, okubeera nga ofuna amazzi. So kyo kirina emigaso mingi. Kati oba okikozesa okufunza, okikwata, n'okicrushinga oba n'okiyenga, n'okiyenga, bw'omala okiyenga, n'okisonseka wansi mu nnabunyaayo. Ojja kufunda ddiya. Ojja kufunda bulungi nnyo naawe olabe enjawulo erinza okubeerawo. Omusajja akunyumirwe ate akuwoomerwe. Ompulidde. N'ekya ky'osobola okubeera ng'okola oba ky'osobola okubeera ng'okozesa n'obeera ng'oweetereeza, osobola okunfunira eddagala baliyita kitonto. Eddagala eryo lifunza lireeta amazzi kisinziira ku nkozesa gy'olikozesezaamu. Mbawadde ebikolo bingi kubanga saagala muŋŋambe nti ate senga ate kino nze simanya. I want you to try these things. Ojja oŋŋambe nti senga ebintu byankoledde oba kino kye kiriwo. So funa ekitonto kyaffe ekyo okikwate okiyenge okitawaaze. Ekitonto kigenda kuwa obwagazi ate ogenda kufunda. Togenda kunoonya mazzi oba tonoonya mazzi. Ng'amazzi ekituufu kiri nti goonoonya naawe okimanyi bulungi nti omusajja tomuwulira oba okimanyi nti oli mugazi. Sooka weetereze mu nsonga zaawo wansi ofunde awo olyoke onoonya amazzi. Awo ekintu okijja okubeera nga kikolera amakulu. Naye naawe kennyini teweetegeera teweekakasa ate embunno ate nedda mukwano tekigenda kubeera nga guggwa bwe gutyo. Olina okubeera nga at least wansi yonna eri walikkiriya okubeera ng'osobola okubeera ng'otuuka ku nsonga y'okubeera nga owoomerwa era ng'osobola okubeera nga osammulaga amazzi ge munoonya. Emma n'enfunda enyuma, emma n'enfunda ewoomera nannyiniyo ate era ewoomera omusajja agizina. Naye buli bw'ogazi wano ggwayo omusajja agenda kubeera takuwoomerwa ate naawe kennyini ogenda kuba omusajja takuwoomerwa. Okanya kuwoza nze singa omusajja owange simufiiringa. Tosobola mufiiringa ddiya yadde n'omulundi n'ogumu kubanga ekituufu kiri nti obeera mugazi. Mumpulidde obeera ki mugazi. Mufunze emmana muwoomerwe emikira ate nammwe babawoomere omusajja akakase nti nina omukazi ewaka. Mubeere bulungi Mukama abankuumire ate era abanjagalire. Gwe wena atana subscribinga mukwano nja kusaba subscription subscribe oba nyiga subscription akantu ako kolaba wansi akamyufu okakoonamu ne kataaninga oba it depends kala y'essimu yo. Oba oli mu dark theme kataaninga white. Bw'oba toli mu dark theme kalizo taaninga black. N'obeera nga awo nno otwegaseeko akadde ako nako kakoonako tubeera ne live zaffe buli lunaku ekiro ssaawa 2:3 ez'e Uganda. Live eba etandika butandisi awo nno. Sintizizo buli eba etandika butandisi. Naye bw'oba osubscribinze n'okoona kade buli we tubeera live obeera otufuna butereevu ku ssimu yo. N'obeera ng'ojja n'otubuuza ebibuuzo tusooka ne tuba n'omusomo bwe guggwako ne tudda mu session y'ebibuuzo. N'obeera ng'ekibuuzo kyo kikuddibwamu awo live. Okitegeera mubeere bulungi mweraba. Yeah.